Busega ku mukolo gw'okujaguza emyaka 7 bukyanga era okutandika omukolo atuuse bagenda okutandika ekigambo ekya mmisa. Wano Busega mise etandise kati ezo nenyiri procession era Busega parish ejaguza emyaka 27 kuli wano enye okulembedemu ekigambo ekya mmisa akiikidde Ssaabasumba Kampala Paul Ssemogerere olw'ekitiibwa Uganda. Katende bya kikidde Ssaabasumba ekigambo ekya mmisa kino Katende tuli wano Busega bajaguza emyaka 7.
mukama mulungi abooluganda ate n'abamuwerekeddeko Sarah Nkonge Doctor tumukubireko mu ngalo naye ebitiibwa bangi abaliwo mu gavumenti zombi nabo tubakubireko mu ngalo. Bandiza abantu ba Katonda mwena mwebala okujja ku lunaku luno ate n'obwombeefu bungi nsaba Monsignor Lowrance Ssemusu ssebo otukulemberemu ekitambiro kino eky'emisa. Si nkola yange okukeerewa ku mikolo aga ewange enakawa akeereye naye ngezezzaako bannange munsonyiwe nnyo. abooluganda baagalwa tukubye omwaliyo guno omutukuvu olunaku olwaleero atujaguza emyaka 47 bweddu bukyanga parish yaffe ebeerawo. tukubyewo katuna mu ngalo katumwebaza. twongera okwebaza Katonda okutukuuma okumala emyaka egyo gyonna. twongera okwanya mu maaso saba omukama omukisa gwe tusobole okutuuka ku lunaku olwo ng'enteekateeka zaffe atya emirundi mingi omukama janasigamu ffe ensigo. Kinyonyi nnyo mukulowooza munsinge ddala tebanegera Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange kutagwawo. Amiina. Mukama, vetusa
tuwayirire. Ayi Katonda gwamulisa n'ekitangala ky'amazima. Primary School Nanyunja Shanice tuwulirize. Soma mu kitabo kya Isaya omulanzi. Omukama agamba bw'ati, anti kyenkana ng'enkuba n'omuzira ebiva ku ggulu ne bikka ku nsi ne bitaddayo, wabula okufukirira ensi n'okugibaza, nga ne biwa omusizi ensigo, n'oyo alya ne bimuwa emmere. Era n'ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange bwe kiriba, tekiridda gye ndi nga kikalu, wabula okutuukiriza ekyo kye ŋŋenderera. Ebyo Omukama yabyogera. Katonda yeebale. Obusozi bwebungulu gabisa emitendera n'eŋŋano ebisa ebiwonvu yimba. In this life can never be compared to the glory as yet unrevealed, which is waiting for us. The whole creation is eagerly waiting for God to reveal His sons. It was not for any fault on the part of creation that it was made unable to attain its purpose. It was made so by God, but creation still retains the hope of being free, like us, from its slavery to dependence, to enjoy the same freedom and glory as the children of God. From the beginning till now, the entire creation, as we know, has been groaning in one great act of giving birth. And not only creation, but all of us who possess the first fruits of the Spirit. We too groan inwardly as we wait for our bodies to be set free. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Yesu n'afuluma mu nju n'agenda ku lubalama lw'ennyanja n'atuula. Abantu nkumu nnyo ne beekuumira waali. Ye n'asaabala eryato n'atuula omwo. Ekibiina kyonna ne kiyimirira ku lubalama. N'ababuulira bingi mu ngero. Yagamba nti, omusizi n'afuluma okusiga ensigo ze. Yali asiga
ezimu ne zigwa mu kkubo, ebinyonyi ebya waggulu ne bijja ne bizirya, endala ne zigwa ku luyinjayinja awatali ttaka lingi, amangu ago ne zimera, kubanga tezaalina ttaka ggwanvu. Naye enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera, olw'obutaba na mirandira ne zikala. Endala ne zigwa mu maggwa, amaggwa ne gaduuma ne gazitta. Endala ne zigwa mu ttaka eddumugi, ne ziggyako ebirimba, ekimu ne kibalamu 100, ekirala 60, n'ekirala 3. Alina amatu agawulira awulire. Awo abayigirizwa be ne basembera waali, ne bamubuuza nti, ekikoogeza nabo mu ngero kiki? Ye n'ayanukula n'abagamba nti, mmwe mwaweebwa okumanya ebikolebwa ebitukuvu eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bali tibaaweebwa. Kubanga buli alina alyongerwa n'agaggawala, naye atalina ne kaalina balikamuggyako. Kyenva njogera nabo mu ngero, kubanga balaba ng'abatalaba, bawulira babanga batawulira, ng'abatategeera. Isaaya kye yalanga ne kituuka bulungi ku bo nti, okuwulira muwulira naye simutegeera, okutunula mulitunula naye simuliraba, kubanga omutima gw'abantu bano gugubye, n'amatu gabazibye, n'amaaso gabazibirizza, tibaagala kulaba n'amaaso gaabwe, kuwuliza matu, n'okutegeera n'omutima okwenenya, ndyoke mbawonye. Naye amaaso gammwe geesiimye, agalaba n'amatu agawulira. Kambabuulire, abalanzi bangi n'abantu abalungi beegomba okulaba bye mulaba ne batabiraba, okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Kale nno mmwe muwulire olugero luno olw'omusizi. Buli yenna awulira ekigambo ky'obwakabaka n'atakitegeera, omubi yajja n'akwakkula ekisigiddwa mu mwoyo gwe. Y'oyo ensigo eyagwa mu kkubo. Naye eyasigibwa mu luyinjayinja, oyo awulira ekigambo n'akikkiriza mangu n'essanyu, kyokka talina mirandira, amalawo akabanga katono. Oluvannyuma bwe wabaawo ennaku n'okuyigganyizibwa olw'ebigambo, yeesittala mangu. Ate eyasigibwa mu maggwa y'awulira ekigambo, naye nno okweraliikirira eby'ensi n'okuyiibwayiibwa eby'obugagga bitta ekigambo ne kitabala. Oli eyasigibwa ku ttaka eddungi y'awulira ekigambo n'akitegeera, n'abala ebibala, ekimu ne kibaamu 100, ekirala 60, n'ekirala 30. Ekigambo ky'Omukama. Ekigambo ky'Omukama. Tuli wano Busega, bajja kuzimyaka 47 bukyanga parish etandikibwaawo nga Musenyeri Lowrance Ssemusu yakiikiridde Ssaabasumba. Nkozi kakati ey'Makerere University Business School maze emyaka 2. Naye abayizi banyiiga nnyo akoze eki, naye mmwe bannange mwewale kutatambula kugenda. Ate nga waliwo n'abagenyi abakulu abakukunavu.
So baba wange Father Dennis mwasanyusa okulaba. Father Ntegeera wano waliwo mukoddomi wange Kazibwe waliwo ne Okujaguzanga wano Sebuliba n'abalala ba Father nsanyusa okubalaba. Father Kasirye mugenyi mukulu Dr. wa parish ya Busega Sarah Nkonge muzikirize nebaze Lord Mayor nga muwulira. Lord Mayor yampa ekirabo myaka kirina era kiri mitwetwe wange. Mukama mugamba nti emyaka gya leero egyo leero ngimaze. Egy'enkya nakyo Mukama ginkwase neyanzanye ekirabo ekyo. Lord Mayor kiwamba. Deputy Mayor tukwaniriza mukulu n'omumbejja Nassolo tusanyuse nnyo balaba. Antumye nnyo okubalaba naye tasobodde kujja. Badde mpeta wali nendaba ekifaananyi kino nga banaagamba nti ate onoonye ekisiggwe Ssaabasumba. Banaye mukkirize leero nze Ssaabasumba. Kirabaza byonna naddala abatume be be yatuma wano Father Kasirye ne banne abakulu mu bitongole byammwe mu biti byammwe. Oli yayimba nti tulina ensonga y'okujaganya mulumanyi. Mu linnya lya kitaffe Ssaabasumba mbeebaza nnyo kuba mu nkuŋŋaana eza bulijjo era mukuŋŋaana buli mwaka okujaguza olunaku lwomwe olw'ekifu. Mwebaze omwaka omukadde ne muwa accountability. Nsanyuse nnyo mbadde ndudde okujja e Busega naye buli mwaka mubaako kye mukola. Olwo lwe twali wano nga tuli ku bujjo buno obasonyiwa. Waliwo omukyala eyo mu parish gye mbadde nava kuno nga ndi mulwadde yafiirwako bba mutabani we alina ebizibu ku mutwe naye omukyala oli buli lw'omusanga abeera n'akamwenyumwenyu ku maaso. Nja kuwandiikanga ensonga 3 lwaki nina okukutendereza era okukwebaza. Era kati emyaka gibanafu bagwa ku bubenje ne batomera ebimotoka balaba batomeza ebimotoka. Mukama ffe n'atukuuma. Kyolaba wana ne bawandiika kino kiri kino.